والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة قال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutendereza Allah jalla jalaluhu omutonzi waffe omutonzi w'ebitonde byonna la ilaha illa Allah tuwaliwo kisinziwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala ebisinzibwa byonna ebitali Allah bisinzibwa mu bukyamu bisinzibwa mu bulyazaamanyi yekka alina okusinzibwa katonda ow'amazima ya Allah jalla jalaluhu. Kyakwesiima kinene okubanga olwaleero olimbaddwa abo abasinza Allah oyo mutuufu okusinza nga bangi basinza miti ginnakayima emubende nga bangi basinza bubira sanga baddu balina akabira kaabwe tebatemamu muti tebayingizaamu ngatto nga basalirawo saddaaka ez'enjawulo n'okusabirawo emikisa. Abantu bangi basinza balongo. Mukadde wange Sheikh gwe nsanze asomesa wano musanze asomesa ku shiriki. Abantu bangi basinza abalongo ate ne gwolaba abaddemu ku ddiini bw'abazaalo banaafuna amaalo golaba aleesa amaalo mu tawuni yegiraagira baseeka ekibatawaanya tebabazaalanga tamanyi kye bayita balongo wababeera mu kyalo simanyi kumanya wababeerako buzibu ki kubanga abalongo tebalina njawulo yonna ku mwana omu omu. Nze ntera okugamba basaalongo nti Allah aba gwe kyaba akuwadde ekyenjawulo oli saalongo oli mufumbo Allah akunywezi. Waliwo atali mufumbo nga yenkana ng'ono mu muzikiti muno nam mungamba mu basajja olina emyaka emeka 25 wallahi Allah akusaasire. Waliwo aweza emyaka 25 mu muzikiti muno nga toli mufumbo kale oyinza obba mwoli naye nga tolina buzibu ng'olaba byebyo byolina okubeerako. Kale kyentegeeza nga tosoma n'empapula zo tomanyi gye zaakoma we wakoma osoma naye nga toli mufumbo era tolina mutawaana. Kale kyeŋŋamba ng'oli mwana wa maamawo mother's boy
myaka 29 mothers boy. Nali njogerako n'omuzadde omu awashiri ku kansoke mba umuzeemu katini wano. Nangamba nti seeka yogerako ne munno oyo. Bino nali ku Nasa Road. Ani onyumiza abantu ebigambo bino babango babalinnyeko shayatini. Kati ebyo abijja luddawo. Kati nabijja ku Nasa Road. Gwadde ogamba ki? Gwadde kagogamba nabijja luddawo. Nangamba munno oyo yogerako naye. Naye tomugamba nti nze nkugambye tiye. Buli musajja gwe bamuleetera wano amwekwasa. Oyo ali kino, oyo ali kino. Oyo ayitiridde obuwanvu, ono mumpi bulala. Eyo kala sije mbadde ngamba. Yatuuka n'okuŋŋamba. Ddala bakyala bange weewali naye kale. Bakimanyi ebyo nabivaako. Ebyo nabivaako. Yaŋŋamba. Utamala okwogera byonna nagaseeka. Newo kale kabe gwe. Okyagedde kye ŋŋamba. Yatuuka okuŋŋamba seeka. Yaŋŋamba noonye. Naye naŋŋamba nze naŋŋamba n'oteetolola nnyo. Naawe osobola okwenoonya. Eriyo emyaka omwana atransforminga. Omwana aba muto atambulira mikono gy'abazadde be sibe kiri. Ne wamutadde yegenderezaawo akatimba baby whatever. Omwana oyo wa stage yagibeeramu for some good time. Agivaamu natandika okutuula. N'ava mu kutuula n'akuba enki. N'akuba enki. Enda ogimanyi. Bwe lubuto. Yawulirako nga bakyogera nti yategeera kye baali bagamba. Wakuba enda akubawo olubuto. Yeteekere stage yokola ki? Kati ono gwe mbadde naye wano antutteko amazzi. Kati stage oyo kati atambula. Oba ogenda ku dduuka ery'okumpi omugamba Khalidi jja tugende. Either akugoberera oba nakulembera. Kati atuuka ekiseera najja mu sayizi y'ono. N'atuuka ekiseera n'afuna obujulizi obulaga nti kati eri yonna gye tubadde tukugjeeyo mu ddugwe. N'afuna ekirevu. Kiba kiraga kyekyo. N'oguloboozi n'okola ki? Ne gukyuka. Naye kennyini n'afuna embeera ezeeyawula ku banne. Ayina by'atayagala kwogera nabana abaana abato abadde anaabira kabalaza alinda budde kola ki? Kuziba tajjaamu ssaati wali batoobe. Ku lwaki? Waliwo by'alina bye batakola ki? Naye kiruma omuzadde okubanga omwana okuva mu buto azze akyusa ng'adda mu stage endala. Nadda mu stage endala. Nadda mu stage endala. N'atuuka ku stage y'okuwasa n'akona. Kiringa omwana eyalemerera okwavula mu kifo ky'okwetambuza n'alemera mikono gyani gy'abazadde be. Ye muvubuka yenna ng'oli myaka giwasa nga yeggwe sababu lwaki tolina mukyala. Muzaddewo akaluubirirwa. Kati oli mu kifaananyi ekigamba nti azaala ekibi akiwongerera. Sinnaba kwezimba. Oyagala kwezimba ngani? Bantu bameka abali mu mizigo nga bawuulu ate n'awasa n'agula poloti n'azimba n'agula emmotoka n'aba ne bizinesi eyiye n'agenda n'ebweru. Gwe bagamba nti otawasa mukyala mbu nga bitereera. Nabamu ekibatawa nnyo mululu. Ajja n'omugaati mulaba nakubamu ekituli paka wansi. Kafurasi kakakyayo gamba bali babiri ne muganda we naye ng'ali ogwo. N'ekipa ky'amazzi. N'alya n'anywa amazzi n'atuuya n'akanula amaaso n'agwa eri neyeebaka. Subuhi n'emuyitako. Ayo mugambe by'okuwasa alowooza omukazi agenda mumuliira emmere. Kati
ekyantutteyo eyo ono kuŋŋamba nti mufumbo ate nga bakulu b'ebbo si bafumbo kinnumyemu nembalumirirwa bannange muwase sheekhe kyabadde atulumiriza wano bannange okuwasa nkola ya nabbi Muhammadi sallama. Ekyokubiri muwase nti abakyala bemulaba abo omusajja kale oba ayinza okugumiikiriza ayinza okwewa ebisongasonga n'alwawoko ku lujja naye omukyala waaba atuuse ova ku lujja bambi akaluubirizibwa walwawo kyovola wamu omusanga abusira omusajja nga si musiraamu abalala nabakola omusajja nga mutemi wanvu ezaaganibwa naye ngaaga nti seeka wallahi seeka nnagumiikiriza buuza imaamu seeka mutunenya ni kalibala wuuyo tawasanga yakaitako abawala kati bana nze mbadde wakutaano seeka katugendewa kyetugamba bavubuka basiraamu muwase eriyo jaamu mukateni kyovolaba nti ffe abawasa omu kumanyanga abakyala bangi bwe twadde kimu owokubiri era wasigalawo abakyala bwe twadde kimu owokusatu era wasigalawo abaki niwe tunakimu owokuna era bakyaliwo wallahi batukeseraga nti nava ku byabasajja kati nkola sente zange ekyennaku kikino n'abawasizza tebalina buvunanyizibwa abamu ate gwe oli mubi nnyo wakiri kale lindako okuwasa omala ofuna ku maki ag'ebintu bimeka ogula emmere okusuza omukyala n'okumwambaza bw'olabanga tegannaba ku bulikinga nti kati mpezezza ebintu bimeka gwe kisigala nga oli ewa maamawo giro lyemmere ya maamawo ne taatawo kanno kagambe bino ebigambo nga mbavaako abo mune bazaddewo bakugeya bageya omuvubuka oba omuwala atuuse okuba mu makaage ng'akyali mugaabwe taata bwadda nga abuuza maama waliwo puroguramu nti gyerire ku TV abanna abagobye ku TV azimbye kigamba tekiwulira nze n'omwana wajja kunnemesa waka wano kyokka yakuzaala naye ofuuse ekiki ani nayogerako n'omukadde omu akaleka mbireke nsaba Allah atuwe okwebulira n'ebigambo Sheikh Yahya Ramadan mwanje byatusomesezza abaami tuyingire mu bufumbo nga ibaada n'abakyala tuyingire mu bufumbo nga ibaada olwaleero abantu badduse mu bufumbo olw'okwagala okwewa emirembe aye ne bafuluma obufumbo ne batandika okukola obwenzi ebweru waki naye ffe tubulemeddemu si lwakuba nti bulimu mirembe gyokka yengeri yokka eyofunamu ejjana nga tuli mu bufumbo ono teyandibadde mwana wange nga si bufumbo ono Salman ne banne bonna akabinja konna bwe ndiba nfudde nsaba Allah amulekewo ate nga mukkiriza yagenda kunsabira oba toli mufumbo naye agenda okusabira ate teri kiruma muzadde nga myaka mwasuubirira bazzukulu era kulaba nga yeggwera akyaliwo nze maama Eva ansaba abaana mpa ku baana bajje bandabeko ku wiikendi gyendi lwaki olowooza tagamba nze kujja bane balina emboozi efaanagana ne mukadde kati gosanga jjajja ne muzzukulu banyumyemozo kati banne jjajja ne basaaga osanga beegoba mu mwanya njaka kuba kana akaana kali nga kitaye waako kati gwe maama era agobe gwe sajja mukulu sajja mukulu saba Allah atuwe okusanyusa abazadde ya rabbi nawe omuzadde nga ali ku mbaga y'omwana we wallahi ngoloza gwe batwala kandi musanifu muzibu yeetalaba bane mutuulireko wano kati gwe maama wo mulinze kumunaga mbaga ki ku mawuledi mulinze kumutwala ku mawuledi saba Allah atuwe okukola sunna eyo ate nga in fact sunna enkakafu kubanga yali nkola ya mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati abantu bangi bwazaalayo abalongo abalabanga ba Katonda gwalabanga asibye obunankani bajja ne bateekawo ekibbo ne bakuba engoma ez'amaanyi
ne bayimba ennyimba z'abalongo ne bawemula ekyalo kyonna. Kati ekiwuka ekisooka okugwa mu bugoye obwo kye bazingiramu ne baga nti basibye abalongo. Era n'afuuka wa kitalo nnyo. Kati bano abalongo ne batuusa amannya g'abaana abaasooka. La ilaha illallah. Kale sirikawo. Sirika tusonyiwe. Sirikawo. Gutusinze otuusa otya wano? Tusonyiwe. Sirikawo. Kati ono gwolaba ekituufu takaaba ge mazima. Si bwati bwakaaba. Ayagala buyambi mbwe kati yambwe ayogera nange. Sirikawo kale sirikawo. Omulaba akaaba amagamaga alina byayagala okunzijako. None sekakira fomu muwa mutwale. Kola nga bw'osobola omwetikka ku mutwe. Kye bayita baaba ekyo. Mutwale wetakaaba omulaba takaaba nako. Ate mwana wange. Wakati obuzibu tulina obulaba. Obuzibu tulina kyemutamanyi. Kati waliwo kati awulira obusungu. Kyokka asomesa. Ate omwana atukola ki? Awana atulekanira. Kakati njagala ombuulire. Kawadde ogamba ki? Lwaki olowooza zze gye ndi? Omwana azze wa taata we. Taata ayina abayizi. Naye asooka eri taata muyizi. Mwana so siki. Kati omwana era wazze era amaze n'agenda. Naye kati owulira ofa obusungu. Ne mu ddarasa y'egundi era yajja n'abaana. Mwagala nze nati. Kale mutusonyiwe omuntu oyo mune obanga taata ng'oli muzikiti muno. Omwana wo aba ayina obwetaavu tajja gy'olya Eva anoonya maama. Nga ne bwakusanga mu ddiiro akuyitako buyisi. Ng'anoonya maama gye yalaze mu kisenge. Weetaaga okusomesebwa ennyo kye bayita omwana. Era obula omusiraamu omu yaŋŋambye yadde Sheekh Mulamba mukwano gwange. Yaŋŋambye abaana abo bakusobera. Abaana baagala bamaama baabwe. Ne mutunuulira nantunuulira ne tusirikirira akaseera. N'aseka nange n'enseka. Nange aseka Sudiru lwaki onsekerera. Ne mugamba gwe kennyini twabadde wano jjo. N'enkubuuza omwana we asomera wa. Nga tamanyi linnya lya ssomero. Wallahi. Mujja kulina seeko ono wa Ikhlasu ajjajja babuulira. Nga tamanyi linnya mwana we gy'asomera. Kane mugamba olaba ne gy'asomera tomanyi linnya lya ssomero. Kitegeeza togendayo nagamba g'amazima. Ndwawo okola ki? Kane mugamba that's why nti omwana ayagala nnyo maama we owuwo. So saabaffe. Nze abange era mubalaba wuuno. Azze wano taata waali. Obwedda asembera wano. Ekirala. Nakano kankogere. Mune muleke abaana baffe bajje wano. Kubanga nakyo kati kyengera gye bakola ki? Okusembera kawali emmeeza enene. Taata azze ku mmeeza wali ani? Lwaki gwe otazze wano? Kati n'owuwo alina waasembera. Nebuuza kati akaana kaani akali mu mizindaalo. Kaana ka mufumbi. Omutegesi. Mbadde masaka Isaaka eyo ewakawe gye tuva. Waliwo ebitiibwa. Sebo Allah yakola ebintu mubireke nga bibikola ki? Kale mutusonyiwe ffe abajja n'abaana mu ddarasa naye mutuyigireko olina okukolagana n'abaana bo mu mbeera zonna. Teweegaana baana gaba omukazi kati oluva mu ddarasa ng'odda wali mu motoka. Nagamba kwata omwana wo. Omwana numba ku muzindaalo. Nze sobola bikola. Mbadde mbaga nti abantu bangi abasinza ebitali Allah. Omuddu wazaala abalongo okuva olwo ng'atandika okakasa nti kati alina Katonda gwe bayita abaki
abalongo nga abasiba abassa wansi w'ekitanda atandika obbasaba obeegendereza wamala obbazaala bano ababadde waggulu w'abalongo nga bakyusa amannya nga babayitaani kizza kigongo ate ono azzeeko nga bamaze okuzaala abalongo kizza ate azze ku kizza kamya omulenzi obaani kati ate azze ku kamya kabugo kitooke 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 abyadde kamya kati mu baana ba Adamu ani yali kigongo anti yazaalanga abaana bameka bayithayo mu Adamu ngenze mabega alayhi salaamu kijja babuzaabuza abayina ente n'embuzi ewaka bameka embuzi yezaala endiga ebiseera esinga bameka embizzi ezaala 6 eyo nga yazaala butono 8 12 kati nebeera Naalongo nayo ebyo ebintu byajjasa abantu beefuulinga bwefuulinzi oli nazanyira mu ddiini ye nga yeekutte ku kintu ekitaliiwo olw'okuba azadde abalongo kati wamaanyi nnyo kati Saalongo ozadde bugagga ozadde bwavu wallahi singa okuzaala abalongo kyekyali kiraga amaanyi g'omuntu singa President Museveni abalina emirundi ng'emeka nosanga Saalongo ku kyalo nga talina nawaasula babudamya muki nosanga omulongo ku kyalo nga yakulira gurupu esabiriza sigamba ntakola naye nga yakola nebikola ki nebigaana kati n'otwala abalongo okuba nti ye Katonda omusajja juzi nali mu darasa we Wanton musiraamu nanga nti seeka kyoyogerako nina obujulizi twalina omusajja ku mulimu n'akuba essimu ng'akubira mukyala we gye yagenda mu kyalo namugamba mpa ku baana abo n'abamuwa bwali buto we buti myaka 32 ono ali ku ssimu ne yeetondera abaana eri gye baalaga ne mama waabwe bwana bange mune munsonyiwe oba mmwe mwanyiize obulwadde bunnuma ninga wala amenvugano ku ggaali kubanga kati ffenna abalwadde era balongo olwadde erinnyo likuluma nange sina balongo erinnyo linnuma kati ki ekinnuma nange era balongo omuntu ababuse alina ebirwadde bye feesi ebabuse nti olaba wazanyira mu balongo bakola ki bakwokya abantu tulina ekyokwebaza Allah ekinene nti abantu leero babuwungezezza nga basinza balongo gobuwungezezza ng'okyasinza Allah abantu babuwungezezza nga basinza Ssaabasajja kabaka kimanyi nti kabaka Omukama Kyabazinga ne bannaabwe okimanyi nti be bamu ku bisinzibwa mu Uganda kati kanko kyokulabirako mu Qur'ani weri awo kumpi awo mu suratu Nahli jimpe Qur'an mu suratu Nahli aya eri mu 10 mu mmekaawo ngenda kukulaga nti mu bisinzibwa bye twogerako nti teri kisinzibwa okujja ku Allah ne bakabaka mwebali abakama mwebali Bakyabazinga babisaka omushiriku wallahi n'obutategeera bakwatagana kubanga bisaka ayina emyaka 14 mbu yatonda abantu nze n'emyaka 30 asatu mu awo si ni mu asatu mu awo naye naye kati emyaka 14 tinabanga yatonda nze wasatu gola bikwatagana tebikwatagana naye abali eri mu bunyolo bakakasa nti bisaka Katonda waabwe kankusomere bino ebigambo Allah yagamba fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba kale mulye ebyo bye yabagabirira Allah ebiri halali ate nga birungi okulya halalan tayyiba emamba eri halali mu Allah byakkiriza okulya emamba mweri ate obutiko engabi embizzi
embizi teriimu tuddeyo emabega mu Allah byakkiriza okulya emmamba mweri njagala tosala ddoboozi wakati ontegedde gyendaga ne todduka mu kwaya tutambule ffenna mu Allah byakkiriza okulya emmamba mweri ate obutiko ate embwa muyina obujulizi kale ate nakati mwali nakati akkirizibwa okuliibwa ate embizi eri haramu kanjala kubuuzaamu mweri muki nedda eno ddalasa nze ndi musomesa wa nnoni omwana wawanga ansa omuwanga obudde wamanya akyogedde ngotosonga wamanya akyogedde okiraba nti ansa nfu wanyini yakoze eki abuze ajeganye kakati otegedde nti embizi eri mu bitakkirizibwa kukola ki kitegeeza omusiraamu amanyi ebyamugaanibwa okukola ki okulya nebyamugaanibwa okunywa kakati ate gwe noŋŋamba tolya mmamba ani yaggaana emmamba Allah agambye mulye halaali yenna era nga mulungi mubakkiriza mu mukolo ki mumulye washkuru ni'matallahi ate mwebazo ebyengera bya Allah wano wenjagala wano in kuntum iyaho taabudun bwe mubanga yekka gwe musinza Allah omulira olwo agenda kukwatirayo bwe mubanga yekka gwe musinza nalabako omukazi nga akoze olutalo ku kyalo eyo bawe najja naka tugende ewaka naka sigenda namugamba wembanga nze baawo genda eka omukazi wakyekyamuyingira mu bwongo najjukira nti taata Haruna yali wano misinde paka waka ningamba obedde ono yasobola ono yamuga wemba nze baawo waka banange nasimbulirawo byali ayombera yabirekawo banya bimuliriza simanyi yabirekawo Allah agamba kuba Allah akimanyi waliwo abatalya byeyabakkiriza okulya era eriyo abalya byeyabagana okukola ki Allah n'atuteega wali maaso n'agamba bwe mubanga nze kagwe musinza buli kye nakkiriza okulya kale mukirye ne baleeta namubiru lusiniya lw'emmamba kuliko n'ennyaanya tungula obubisi nga namubiru eyo mmamba seka wallahi munsonyiwe sisobola girya kyanti kiseka nze namubiru seka olaba wallahi obusiraamu weebuli neffe tuli baganda Allah ng'Allah agamba nti wemba nze gwosinza nzeka dya musiraamu yaŋŋambye jo ewantoni yaŋŋambye seeka nze mamba nakagirirako emirundi 2 ndi wa mamba n'abaana bange njibagabula era bagintuma naye terabika bwe yagambye ewaka nga yeyanjula mu family babadde mu meeting n'agamba nayogera amannya ge sigajjukira bulungi n'agamba naye neddira mamba naye njikola ki kitaawo omutono amukwata ku mukono ogambye eki ye taata nakagirya emirundi 2 ogwokusatu navaamu mmotoka wenjimanyi bagitunda sagisangawo namugamba watabulika digwe kyenagambye abasiraamu nti buli akola obusiraamu obwokwegendereza bamuyita mutabuliki baba abakola obusiraamu obwokwedibaga bebeyita baki nze newompita mutabuliki oba otegeeza butabeera mushiriku nze ni mutabuliki kubanga abantu bangi abeesibye ku shiriki nga beyita nti ffe tuli basiraamu kubanga bo bali mu guleedi etaziza atambuza obusiraamu bwatambuza obuki obuwangwa newankubadde nga obuwangwa bukonaganye n'obuki n'obusiraamu wano Allah ayina bakutte buli ayina kyotalya nga wakigaana lwa bulombolombo
oba bwabaganda basoga batoolo bazaire lwe lunaku lwe wava mu busiraamu ate ngoosa wallahi eriyo abeebuzaabuza nno abo banatera ovaamu nti seeka kale nze nzikiriza nti emmamba eriibwa naye buzibu njitya nkuze sikola ki ate oteyaki emmamba otya wallahi mbalayirya Allah nze mujulizi nze nange nakula sirya nnyama nalwawo okulya ennyama naye nabembekerezanga ennyama nemmumbwa ndyako katono nenywe emmumbwa katono nenywe emmumbwa munnaye nga Allah tanaba kuyisa mu process eyo ennyama eba tewooma era nalyanga bintuntu nga wenywe emmumbwa olunaku Allah lwe yanta nagamba maama nga mutuliddeko ennyama ebbanga wallahi ennyama ewooma tulaba nti n'ebinyama biwooma nga tolinamu ssente ennyama ewooma la ilaha illallah kati najirya kulwaki nali ntya lubuto kunnuma yalinga ennumya olubuto nga kyokka kyentya kati maama weyangamba nti emmumbwa egenda kukuyamba ku lubuto era we nanywanga emmumbwa terwannumanga kati olw'emmumbwa eno naguma baadalla nendya ennyama ontegedde kanaawe obadde nga tolya butiko bagamba bukola ki onaabulya ojja kuzimba olubuto ojja kuzaala abaana nga bamawube abaana bato ojja kumera mabeere tojja kumera kirevu erere kati nkuwadde ekyangu Allah tabaraka wa taala waaba yahalalisa obutiko teri ayinza bufuula haramu labira kuffa abali obutiko twali tubadde ki njawulo kikuggwe nange nze okubanga ndi obutiko ate gwe nga tokola ki bw'obanga kituufu okkiriza Allah gwe wennyini ow'obutiko ddi obutiko ye nakino kankibagambe fe abasiraamu tukkirizibwa okuwasa omukyala nga wanjovu sigamba kino nti nga naawe oli wanjovu ekyo kyangu nnyo kuba owe enjovu nyingi eyegundi neyegundi ebyo byo oyo yewasa buwasa naye ŋŋamba mu kika kyammwe gwe osaagana eddiini y'obusiraamu mu kika kyammwe kale ffe ekyaffe kitula bunyiri mu kika kyammwe kyennyini ekyebunyiri mulimu abakyala mukkirizibwa okuba wasanga ba kika kyammwe olwo yagamba nti seeka ebintu emu mubireke mugenda tabatabula eggwanga towulidde sheekhe byasomeseza wana eyasoose wa tawhidi owa aqida yagambye nti shiriki ayawula mu bantu shiriki kyennyini kyakola okwawula mu bantu tawhidi kyennyini kyakola tawhidi wayingira mu famire waliwo abagoberera amazima faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhim ddalala kasitama tawhidi ajja mu bantu waliwo abagamba nti Allah gayogedde mazima ne bagakola waliwo abagamba nti mutugjeeko nammwe kyogamba mu nsi yonna mulimu bakazi bakatinvuma bokka oyo mu mutima gwe kuba eyo kati kankwe aya eyo nja kugiddira wennaaba nsobodde okudda mu mutima gwe agamba bw'ati eno suula ki ono seeka mwase naye Qur'an eno ani agimpadde oba gwogimpadde Qur'an mumpe endala ono agimpadde kunnemesa ono yagamba Allah tabaraka wa taala bwe yamala otunnyonnyola bane basiraamu mpulirize bulungi sigenda kwogera bigambo bingi njagalako highlighteninga bye musinga obutaagala nze bye nsinga okwagala kuba kyenwanako kale ofe nga oli musiraamu yadde nga eswala zikyakutawaanyamu kale ofe nga oli musiraamu yadde nga oyina entalo mu famire yo tobuuza baganda bo kitaawo muyombagana kale ebyo Allah ajja kukusaasira kasita onaafa nga oli muki Allah we yamala otunnyonnyola nti bano abakyala bembaganye okuwasa besigenda kwogerako kati Allah akoze ekigambo ekigamba kitaaba Allahi alaykum ekyo kyekiwandiiko kya Allah gye mukola ki gye muli
yenna ayagala omanya omukazi atakkirizibwa kuwasa Allah agambye mbawandiikidde ekiwandiiko ekyo weebali bembaganye bwe yali abatugaana teyasinziira ku bika byabwe. Muntegera basiraamu, Allah bwe yali atugaana abakyala n'okubakkiriza gye tuli teyasinziira ku bika, kuba ebika ntegera ffe Abaganda ndooza n'Abasoga be balina entegera y'ebika n'emizizo egyo. Allah bwe yali atugamba abakkirizibwa n'abatakkirizibwa yapointinga nku gurupu nga nti maamawo, mukataatawo, sengawo, sisitawo. Allah bye yakozesa ebigambo ebyo bwe yamala n'agamba kitaabu Allahi alaikum, kiwandiiko kya Allah gye mukola ki? Kati eno paati egenda eri yenna eyeefuula mbuya waba agenda owasa alondoola buwangwa so si ddiini. Wa uhilla lakum ma waraa dhalikum. Kati kyentegeeza kikino, Allah yakwata abakazi abatawasibwa n'abateeka eno woba ogenda owasa obuuza seeka n'abakuyitiramu ziri gurupu 10 nezi n'obateeka eno. Allah n'agamba wa uhilla lakum, bano bonna abasigadde wano otwala buki? Butwale. Kati Allah gwe yateeka eno nga enamu Allah bwe yateeka eno mujja bategera bali musatu Nisa aya ndo za 19 awo 21 awo wezito satu Nisa sura ya 4. Allah bwe yateeka eno banonye batono nnyo group 10 abasigadde eno oba wa kikaacho oba kya maamawo oba kya jjajjaawo oba kya nnyazaalawo kasita ononye erinnya lye nga tayitabire eno ng'ayitabira wa? Allah yagamba mukuwadde. Kati wulira kino, kati gwani amuŋŋaana olwo omuzadde yagamba muwala we n'omala oleeta omusajja oyo wano yali senga agamba omuwala sigenda kujja ku mukolo gwo, teri wa kika kyaffe agenda beera ku mukolo gwo, ate siri toddamu kumpita senga. Neŋŋamba omuwala omusajja yennyini gw'oba oleeta toddamu kumuyita senga, owonye omushiriku oyo. Otunatuuka mu maaso ga Allah ogenda tutegeera nti tolina bwetaavu bwonna ku buwangwa obw'ekishiriku olweetaaga kigambo kya la ilaha illallah. Bino bye mbagamba munnange, bino by'abasiraamu si by'abakristaayo. Wogamba la ilaha illallah oba ogamba nti nafiyan jamii ma yubadu min dunillah. La ilaha nze kennyini Sulaiman mpakanya byonna ebisinzibwa nga si Allah. Illallah muthbitan lilibadati lillahi wahdahu la sharika la. Kati nywezezza okusinza kwange nsinza Allah yekka, simugattako kintu kirala. Ate n'oŋŋamba nti ono Allah gwe yanzikiriza ate kabaka amuŋŋaanye n'omuleka ku lwa kabaka n'ogamba nti osinza Allah. Omanyi nti abasiraamu mwenna abali wano abasinga temugenda mu masabo, temukyagenda mu masabo. Abantu bagenda bategeera eddiini, temukyagenda mu masabo, temukyasiba mbanayirizi, temukyafuuwa mmindi, temukyasinza ntaana, naye muyina shiriki wanzikiriza. Nze kati nze alijja okuwasa ewange agenda kigwako. Omuwala omukulu ali mu kika kya ŋŋoma lyerinnya lye, owokubiri agwa mu banjovu, owokusatu agwa mu banyonyi, owokuna agwa mu bakasimba mu baŋŋonge, owokutaano yabadde mu banjovu. Allah yamujjuludde. Kati woonajja ng'olina linnya lya njovu ngenda kukuwa linnya ddala. Bw'omala omuzaalamu abaana bana mugambe nti mubulire amannya go gonna n'agange ng'omuzza nalabye omusajja ng'ajja ku mawulire naga nti ono mukazi nakakizuula tuli ba Luganda Wakobe bazadde abaana bana, abaana bali ku university bamaze emyaka 3 mwegi mbufumbo nga bonna Bakobe. Omusajja nagamba mukazi nkutadde tuli ba Luganda. Ulira Allah yakola omuntu ayagala nnyo awali amazima. Family ne zituula nga temuli banaddiini, tebabadde na basiraamu, batudde nga family ey'omuwala n'ey'omulenzi
ne babuuza omulenzi gwe myaka 34 mbu muganda wo mmwe tubakkiriza ebbanga mumaze ddene temubimanya byebintu biri mu kooti njagala kukulaga nti ona akugaana Allah teyakukkiriza ayina nsonga ze Allah lwamutunuzzaamu omudumu nga yafiirwa ng'agamba tukole kiri Allah kyeyagamba tudde ku kiri njagala kukulaga kino ono seeka mwase babeera baaki abaganda kimanyi okubeera omuganda sigo weesalirawo bakuzaala buzaazi uliriza waliwo yaŋŋamba mbu oba toyagala buwangwa wejjeeko erya kikomeko si gwanzija mu Buganda nze ndi muganda abadan naye kyotamanyi nasiramuka neneegana ebyo ku byabaganda ebyabasoga n'abatolo nze ndi musiraamu mwase wanjaza singa mwase owenjaza mpa eryabenjaza eryokubiri eryekisajja naawe teka mwase nawe leka nagamba omusiraamu nti gwani amanya nangamba nze Sulaimaani ngeza bugeza nemugamba eddala nagamba nti Ahmada nemugamba eddala nagamba nti Musa nemugamba njagala lirye nagaseka siririna tulirina otya sheekhe kiri kikakyo gwoyina kwejjako byakishiri ku byekikakyo naye kiri kyekikakyo nze ndi wanjovu naye kugambye wemba mpasa sibuuza muwala linnya lyakubiri kubanga abe waffe bonna mbamanyi bwogwa mu ngatto nga nkusibiramu akaguwa kakati mwase ompaddeko limu obudde bwo gwobulya mpa eryatatawo lwaki ombuzabuza seeka mwase omusajja ono ankalubiriza kambaweyo emboozi kuseeka mwase ono mubuuzayo emirembe agaani mpa erinnya lyo nerabbawo ekizampo abasiraamu bangi tugwa mu shiriki olw'obutateeka mu nkola bifaananyi Allah byatukubira gwani katongole babeera ba nte mpayo erye kakooza sirya nte kale kimala munnange kano kagenda okugamba kano ojja kategeera nowe tenda butategeera ojja kategeera baadallah mu nkola yaffe ey'obuwangwa katongole abeera muganda wa kakooza yonna gyamusanze abeera bulaza kyenjagala si kyekino ekyono ono wabaye katongole mpayo erinnya ly'omuwala wente nalugo mu buwangwa abeera mwannyina waani wakatongole kati nze wempasa nalugo kwanza ku bino ebintu nze neteeka mbawasizza example nze mbangwa mbawakoze ki mbawasizza bwempasa nalugo ono abeera mwannyina waani mu buwangwa wallahi olunaku lwosanga ono nga batudde mu nnyumba ne nalugo nga ente y'ono si ente ya nalugo oli gye wamujja wabula ono omusajja wakudduuka bezuula bwezuuzi nti wante brother sister ogenda okudda ewaka nga katongole ali mu nnyumba yo naani ne sister nalugo amuwadde ne haaga ne kapeeki n'amuliisa ne ku munwe gw'eryenvu astaghfirullah naye bano kituufu babulaza bano era simwevuga mangu nakyekitegeera taata kakooza kituufu mwana wo oba bino bya bulaza nti yaŋŋamba yamusangaeyo bakika kimu allahu akbar wallahi otalo lwoyolekeza kakooza ate nga obaddenga okkiriza goli muganda nono muganda noli muganda okkiriza kyono mwanyina wooli toyinza mukkiriza kukolagana kusooka ku bya just blaza so nga ate bulaza we gye wamujja omuwane ku boodi ekiro nti amugende nja basanga nze nja tambula ku makya oyinza omukwasa ono bagende ekiro omukwasa si bulaza we nagamba lumu omusajja tuzze okuwasa twagala buuza tulabe bamuli ba Luganda kati singa gamba amannya nga geewammwe negamba taata kale mbitegedde no sister wange mumpe tubeere naye waliwo tubeere nga tunoonye omulimu
sister mumpe tusulenga naye wakati tumunoonyeza omulimu gwayagala okukola nedda atasobola kumukuwa kubanga kale yadde sisitawo naye kitegeeza amazima mugamanyi lwaki otujja okuwasa ewammwe mutukazaakaza taatawo yaani twali kyaggaali kati singa kibaddewo ate ngaoli musiraamu saba Allah atuwe okumusinza yekka munange twekalakasa n'obusiraamu n'eswala naye singa bakutaputira obusiraamu kyeki bangi bagamba nedda nze ebyobusiraamu mbitadde saba Allah atufuula abasiraamu wulira weyenyigawo naye kyebaganda nga abasiraamu maliza ebigambo yange nga mbayita eri okusinza Allah yekka tubeere basiraamu munda ne kungulu obusiraamu buno mubulaba si bwampaka nze akati amajja amaggwani agambye eki bagala mugagga bannaye erinnya nga lya bigambo ebyo kati bagala mugagga omulaba simumanyi naye tankola ki nze we mulaba wano ku face ndaba omusajja omuki omusiraamu nagambako abasiraamu gye nali mu dalusu emu nembagamba olaba laavu gye muyina wano gye muli ne gye tuli kubanga temutumanyi naffe tetukola ki kubanga kyetulabye kungulu kiraga nti oli musiraamu singa ekyo ne mu mutima kyetuba nembikolwa kyetuba newaka nga kyetuli tugenda kudda mu maaso ga Allah nga yatusiima naye abasinga kyetuli wano kungulu si kyetuli munda olw'omusajja omusamize w'ebbomba eyo bamuyita Kalundu abadde nga afera abantu mbu yasoma dduwa ne mugamba lumu mu darusu gye nalimu ne ngamba Kalundu ndayira Allah weeyita omusomi w'edduwa naye oyina amajinni n'agamba sigalina yanzira mu vidiyo ne muddamu ne mugamba ndayira Allah teri mukubi wa kitabo nga talina majinni yavuddeyo n'akola vidiyo ng'ayambadde ekkanzu yo yabadde enjeru n'enkofiira nga mpanvu ku yange nga yeesumise n'olubugo n'agamba ndi muganda ate ndi musiraamu n'agamba woba osobola mu Sulaimani Sudiru jangu obinyambule nenseka nawaleka vidiyo mu ofisi nenseka nengamba Kalundu sobola bikwambula nga mbyogera nganze kuba obusiraamu si bwampaka bino byosoose okwogera nti ndi muganda ng'otegeeza kusamira kuzina abalongo kwesiba irizi omaze tugamba siri muki siri musiraamu kati newona yambala ekkanzu esinga okunyirira wano mu gwafu newona yambala enkofiira ey'ejjuunya empanvu ng'erina eweta nekkona neddamu nekutama newona yambala jiribaabu jalabibi ne taratibu nosaako ne nani sitira mukazi wa sitira wallahi andabikira bulungi saba Allah nange aŋŋondeza abange batandika okuzambala mukazi wa sitira alumya abayaayi oliaga oba yaani nti nedda Mariyamu nti si Mariyamu engeri gyatamuddemu bwati alabika Amida basigalawo tebabitegedde jjukira sitira erekayo maaso ate omuntu alema okulungiwa emmunye ebyobulungi abikoleki abireka asinze businza Allah we kati sitira erumya abayaayi nowa boda alwana aja tino otaddeko sitira onaasobola enfuufu yawo no bikulako sitira ayagala mulabe kimuluma ayagala mulaba munnange newoyambala sitira naye ng'otugambye wali emabega siva ku bya buwangwa nze nja kusamira paka ate ndi musiraamu kino kyozizzaako kino olimba kiri ekyasoose kiraga toli muki toli musiraamu naye kye baganda bange bannyinaze munnange weekuma okumusiramuke Allah takweguya Allah talina kyafiirwa singa akwata omuzikiti gw'omugafu gwonna n'abasa mu jahannama nga bwatalina kyafuna singa gwafu yonna esinzaani obulungi budda gy'oli mugamba naasukka waawo nam ojetegereza swatu nisai sura yakuna 22 23 24 ezo aya Allah yannyonnyola
abakyala abatawasibwa n'abasebbali n'atugamba mbawadde bonna abasigaddeko. Allah yabatuwa terakkirizibwa batujjako obatujjako ngani. Nsaba Allah atuwotegeera eddiini, nsaba Allah atuwotegeera eddiini. Munzikirize basiraamu mpiseewo kana akasonga. Enteekateeka zino zemulaba eza darasa abazitegeka bateekamu ki? Bateekamu ssente, naye ate ssente ezo zikuŋŋaanyizibwa nga ziva mu basiraamu. Wandyesanze nga buli wiikendi wandibaddengayo darasa, naye ensonga lwaki darasa ebuukibwamu omwezi neetabeerayo, oluusi ne bagiranga negaana bane darasa temujja teriiyo. Nsonga yaki? Nsonga ya Simoni. Nawe tutyo basiraamu mbasaba gwe nange ofuuke ensonga tuteeke sente mu darasa eno. Oyinza okugamba tugiteekemu tutya nga ate ewedde ebimu ku byategese darasa eno bikyali mu nsingo z'abategesi nga beetaaga obuyambi okuva gye tuli.